bapasita abamu beetaaga kusiba. Olwesa otya omuntu soda nga bannasayansi bakulaga nti soda alwaza. Kale mwebale nnyo kubanga mukyatweyunzeeko. Kirungi kya bbeeyi kituuzaamu nnyo amaanyi. Eno ye SK Media, nze Solomon Kaweesa. Buli lunaku tubeerako n'abagenyi ab'enjawulo ate nga twatandise okuba nga tuli proudly sponsored by bannaffe aba Pride Microfinance. Very soon bagenda kuba bafuuka bank. Emirimu gyabwe kuterekera sente, kuwa loan, buli kimu bw'obaawo kyagadde. Ebintu nga bitambula munaye nga bibeera taratibu nga luwombo lw'amagi nga tokyeraliikirira ensimbi yo woogiterese. Batuukirire ku branches zaabwe zonna gwe kuli okumpi gy'ogendako ensonga ne zibeera nga ziggwa. Matayo muyina mu kizimbe. Ndoza ntandike nakukulisaayo Misiri nga tonnabuuza ku bantu. Nze nzekka tannaba kubaako naawe kukyabwe kyova Misiri ssebo. Ate of course era bwe kiri. Kaseera ekirungi nti twavaayo bulungi. Era twabadde bakufulumyako era ezimu ku ripooti. Ezimu ez'enkizo ku bye twasenga okukola. Ebimu twabadde tubibalazeeko naye tugendagenda nga tubongera mpola kubanga ebintu byali e Misiri byali bingi nnyo. Kimanyi nti n'ebimu tetwabimalaayo era ebimu tetunabibawa. Ebimu tubawako mpola kituufu era abasharingira ku TikTok babiraba. Research yali wanjawulo ebintu twabiraba. Ne tuzuula Bafarawo, tugenze ku Alexandria, tukiriddeyo wansi mu library. Abasajja baali bakola ebintu. Abo baali batusinga nnyo. Naye ekintu ekyo n'abagenda okugera kye bagenda okwogera kubanga naffe omanye engero omuzungu gye yatulimba emyaka nti tuli myaka emitufu ate nga si gye tulimu. Already embeera egenda kuddamu eddemu etwawule kati n'abantu abagenda okujja bajja kusanga nga tulinawo naye lwakuba nti ffe sisitemu zaffe era generation yaffe ejja kuvaawo nga piramidi era zisigalewo tuzirekewo n'abalijja bazisangewo tekijja enkyukakyuka y'embeera y'obudde nga zo ziri awo ziri ate era ne we ziri awo wonna wasookawo mazzi ennyanja ne zikala ne wajja kati waliwo eddungu kati zigenda tukazidde mu bibira. Waliwo piramidi ez'enjawulo naawe South Sudan awo waliwo piramidi naye nga bo size yaabo butonotono. Then mu Antarctica, Mexico kubanga leero piramidi esinga obunene mu nsi eri mu Mexico. Bagiŋŋambako facto bajje bazanyirako ne movie gye bayita Apocalypto. Ndowooza yeeyo era eyo waliyo abayimbi ba PDD eyo gye babadde basinga okulaamiriza balyoke bafune amaanyi ag'ekikolimu. PDD tasaba Mukama Katonda ono owaffe ali mu ggulu. Nga ndaba bobubonero bw'omusaalaba awo bambadde chain ziriko emisaalaba ogwabo gwa kikatuli kigwe Roma naye kati bw'olaba tebakuba buno bufaanana na gye ejjaffe gye twajja ziri. Guno omusaalaba gwe twajja e Misiri gwe musaalaba omufirika era ne ba Yesu abatuufu twaba baragada babikira Maria buli kimu ekituufu kubanga omanyi abantu ab'edda balina enzikiriza ez'enjawulo. Eri abasinzanga omusana, eri abasinzanga ennyanja nga basinziira nti bw'osinza amazzi ofuna obulamu kubanga omuntu yenna tosobola wangala nga omubiri gwe teguli mu mazzi. Ate abalala tosobola abasinzanga babeeranga ne theory egamba nti tosobola beerawo nga tolinaamu kirungo kya musana. Kyova olaba ne ku kifaananyi kya Yesu kati bano abasinzanga edda ku kifaananyi kya Yesu baateekako emabega nti son of God. Ne bwe bakuba ekifaananyi mu gundi
mu church bateekako akabonero k'omusana emabega Yesu nti ava mu kitangaala abamalayika bava mu kitangaala ebyo byonna baaliwo bamunura bakatonda abaddugavu aba Egyptian bamunura baali bakatonda ab'omusana anti abamu banyumya nti katonda ono gwe tusinza ye lubaale w'omusana ye katonda w'omusana lubaale w'omusana nti era kyova olaba abantu tuyimba ennyimba oli katonda yanukuza omuliro naye nga tetumanya bye tutegeeza tiye mukambwe kati bo bali bakisookamu naye lwakuba nti omuzungu aze nga akiyingiramu akigeta eno akikola ati fe misalaba ndowooza omusalaba era ogulaba nti basinziiranga ku migo ojjukira interview zetwakolanga nga tugamba nti ebintu byonna bye bakozesanga seeru zaavanga katonda yatondawo emigo 3 egisinga omugaso mu Africa ogwa wano mugulekerayo mu linnya ery'ekizungu nti Nairo naye nga tuguyita kiira naye ku Google bateekako kiira bali bateekako Nairo naye ate bw'ogenda mu Botswana waliwo gwe bayita Zambezi mu Malawi waliyo nyaminyami gyonna gyasigalira amannya ag'ekidugavu naye ffe ewaffe nga bomanyi nti omuzungu bwe yajja mu 1800 n'atuukawo ne bagamba mu byafaayo yasoose okugulaba kyokka ate abadugavu nga n'ebyafaayo bya Africa katutandikire ku byebunyoro bunyoro yafugira mu Busoga mu 1600 omuga gwaliwo ekituufu kati tebagufuna babasoga baze mu 1000 oliwe guvumbula abasoga tebatuukangawo ku mugaawo abaganda bwe tebatuukangayo abanyankole tebatuukangayo ndowooza naye banange mpozi nga bali gwagaana okubeerabikira omuzungu ye bwe yajja ne gwerabikira buli omu nibagulaba okay before nga tetuneeyongerayo ndowooza ku lw'omukaaga luno lwe tugenda okujaguza omwaka mulamba ogw'ekitongole L40 era ekintu twakiteeseteese abali ewala nga temujja kusobola kugira mujja birabira ku NTV ku Spark ku ssaawa nga 7-8 bijja kuba live NTV ejja kuba ebiraga BBS ne Bukedde so tugenda kubanga tubalaga ebintu byetuze nga tukola anti twabagamba feero 40 yenasi ne ripooti ezimu ezavudde mu Misiri ezimu tujja kubanga tuzibaweeraawo final report ezisinga abanaabeerawo abanaabeera ku ma-TV abanaabeera ku mikutu egimu gijja kuba live so naye ate nga n'abantu bonna ate okuyingira tekuli kusasula yadde tekuli kusasula yadde bwekwata bukwasi tekisi yo boodayo ekutuuse ku Grand Global Hotel Makerere Kikoni wali ifaawo nga kiwedde okumwa ekyo ebisigadde nga mujja tujjaganya naye abantu baffe betulabirira ndooza bajja nabo kubaawo abaana abo abeeru mubalabeko mutegeere nti ebyaffe tetuba mu kusaaga abakazi era abakazi obayise bajje bawasa abeeru era ne baba nti kati eri abaganda nti tebasobola kufumbirwa naye abo bakazi balamba ate nno mwana tumbalaba abaana bampisa okitegeera so n'abalina ku mirimu awo mujja kujja tujja kuba tubanyonyola emirimu gye bakola okusooga wonna alina emirimu ng'osobola n'obafunirayo tubalina osobola otutuukirira abasomye abasobola n'okukola n'okuwabula ku pulezidenti alinaayo omuwabuzi nga mweru era Museveni bwe ndimutuukako kyendisooka nti twagala okuwa omuwabuzi nga mweru teri kuteesa nga tolinaayo omuwabuzi nga mweru so abasinga tubalinze fe ebintu eri emikolo gyatandise dde okutegekebwa nammwe abaana abanga temusobodde kujja mujja kubanga mubirabira ku mikutu nga TV oba live ez'enjawulo YouTube TikTok then abanajja ng'ovudde wala ng'oyagala kuragirira mujja kuba muyita ku simu za office babaragirire wano oyinza okuba nga totegeddewo ku Makerere Kikoni otuukira wano ku office then ne wabaawo abakutwala wali so ave wala nga totukangako mu Kampala tugenda bateerawo essimu ze mugenda okubako abagenda badde rivalinga era ezo zennyini zolaba kati ku screen yo so buli kimu kijja kubeera teri tujja kubanga tulaga
entambula zaffe eziddako ez'omwaka ogujja. Weewaawo. Kale ako kabadde kalango nja kuleeta invoice mukama wange ensasule. naye bannange senga mweze mukolawo ze mulya bannange olira naawe okikola otya bwe ne bawo nga mulina embeera z'ekigagga. Pride Akiba Savings Account yetufudde abagagga tuzikuŋŋaanyiza okwo bwe ziwera nga tukuza bizinesi. naye bannange senga mwami mujje tugende. leero temundeka bodi goberera. Kuza Savings Zone ne Pride Akiba Account. Pride Microfinance, your growth is our pride. Kale kati mukweyongerayo waneeno. By the way, waliwo ekintu kyenzize monitoringa twakyogerako edda. Watugamba nti mu myaka egiddako emingi wayinza okuba okumerawo Africa eyinza okweyawulamu. Wakyogerako nyinga bannasayansi bongedde okulabira ddala olunyanfu olwesimye mu Ethiopia nga bolaba lugenda tugattululamu luti. Ekyo kati saawa ya leero twabadde twogerako nga tuli mu bibalo bye twajja eri n'ebizenga biba wano. Oba oliawo gwagenda okinyonyola abantu. Kantandikireko katono nnyo emabega mu byafaayo by'ensi eno era ne ku mukolo tugenda kubeerako ne profesa ono nannyini TV Africa Kiburankuba. Kiburankuba ajja beerawo. Nze nabaddeko ku mazzi nga ngezaako okukola research. Omusajja oyo yakasimatuka okufa emirundi nga 4. Mu kusooka yasomesako mu University eya Bungereza. Bwe yazuula nti Europe yonna yasookebwamu baddugavu, abazungu bagezaako okwagala okumutira mu train mugali y'omuka ngadda waka. N'ava mu Bungereza n'agenda mu America era ne bwe yakonfaminga mu America ne baagala era okumutira mu baasi. Omusajja oyo aze nga awona okufa kyova olaba nti ne bwaba akola agundize ayogera nnyo ku muddugavu. So Europe yonna we yali baali baddugavu, South America yonna. Naye embeera yaliwo mu biseera ebyo by'Abanunnaki eyatondawo oba ngiyite chaotic era bwe yajja mu kweyawula kati ng'ebizenga bitambula ng'ebiriwo kati. America yonna we yali yekute ne Africa yali omuntu kituufu era ogiraba n'enkula ya map. Kati embeera yaliwo yakuba Abamerika n'ebaawula eri Africa n'edeno wakati ne waddawo amazzi. Mu kuddawo amazzi life gye tuzenga tuyitamu oba ebbanga erizenga litambula. Embeera eyo ezenge ekyusa ebintu bingi. Eno enwana y'Ekijapani eno y'Abaninja abagitandika baali baddugavu. Ffe baninja abasookera ddala eyo na mu Japani mu America. Kati saawa ya leero osobola n'okubuuza omuntu nti ani yatandikawo ennyimba za gospel naye nga baali baddugavu. Abaddugavu be baazisookawo era mulimu n'abaayimbanga ennyimba ezizze zikyuka abaalinga abaddu. Okitegeera Mbaya okategeera ako naye nga baalinga mbo bayimba come by here my lord come by here. Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange kwa Rua Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702004327. Minis Glam, eyes as you like it. Kakati dokita ono mu kujja nga akonfirming bye bimu ku bintu bye twazudde. Gwe bw'otunuulira kati nze kabaweka ekyokulabirako. Solomon nze bwe banzaalira nali mu black and white. Bw'otunuulira Museveni emyaka gye yalwaniramu, bw'otunuulira abaana bazenga balwane aba bazaalibwa emabega kuva mu mwaka gwa 2000 kuka wansi. Titwazaalibwanga nga tuli baddugavu. Ne bw'olaba kati ne bweba zividiyo ezedda tezifaanana quality wa leero. Twali baddugavu balungi abakutte bwe tuti abakutte. Ne kati saawa ya leero
sigamba nti oba omuntu aba yeeyerusa naye ozaala omwana nga mweru nga mugezi nga mulungi n'okusinga material yaliwo nse yasigalawo mu bali abaasooka etondaba webale nnyo kakati esebo mu generation ezize nga zibaawo abaddugavu we babeera nga baze nga bavaawo nga wajja abeeru kati obunyogovu buno ne bujja nga bulwakyusa nnyo mu biseera awawali omugo gwa Niagara River mu myaka egyedda ice yagwawo eryoka etondewo n'omuzira nga tenabaawo kyali kibira eyo yonna yali Amazon eryo eddunga erya Utah kubanga eddunga eryo ddene bwaguuga ekyonna kyali kibira nga waliwo n'amazzi zaalinga ng'entobazi naye olw'okujanga ebitundu ebimu bikyuka n'abantu baze nga bakyuka nga bwe tuli saawa ya leero nti bw'oba wazaala omwana mwaka gwa 2000 nga muddugavu bw'ozaala owaleero abaana baleero abazaaliddwa baba beeru baba balungi okusinga ku bazaalibwa emabega. Ekyo kitegeeza ki? Kati saawa ya leero ekyekimu ku bintu bye tuze nga tukola nti ekyatutandisawo L40 ojja kuzaala omwana kati tujja kuva mu levo y'abaana abo nga tuyingira mu bantu abeeru nga bano betubeera nabo. Abantu abasinga mujja kubanga muzaala abantu nga beeru nga weebuuza lwaki muzadde naye nga bwe mbagamba nti mu myaka giri twazaalanga baddugavu naye kati bazaala ba brown nnyo kati bajja kuva mu brown obanga kalangi kanyumungufu tujja kuva mu eyo levo nga tudda mu beeru naye nga tuva mu beeru n'ensi bweze ng'etambula. Mu myaka egyedda amazzi baaleetanga nayikondo ogasima ekyo kye nabanyonyola nti baaleetanga amazzi ogasima naye katusimisa nzizi nalabye enkuba obukubo bwatonyekaawo saidi zeeno ne batuuka n'okuleeta breakdown obukubo bwatonya wano mu Kampala mu myala mali y'abasuubuzi neeyonooneka kati abasuubuzi mukabirira hamu nti mumukolimira hamu talina musango ate talina musango hamu si buzibu bwammwe ani buzibu obuzibu ye gavumenti ekoze ki ate gavumenti yezimbawo oba hamu no aleka ate kuwaayiriza gavumenti yaffe no sigamba nti nayo nje waayiriza saawa ya leero gavumenti yandibadde ng'erina plan eddako ffe twabadde mu Misiri twalabye ekibuga Misiri ekirala kyezimba plan B gavumenti bali wano bali mu kwogera Museveni ali mu kutunyumiza ebyakofu tusooka kulwanyisa bwavu mu bannayuganda tulyoke tutandika okukola ebyo saawa zino tuli mu PDM ebintu ebimu ebirina okukolebwa gavumenti mulina okuba nga abantu abalina ministry ezirina okuba ez'omugaso ennyo ministry ebigwa tebiraze erina oteekebwa mu sente n'okusinga ministry zonna kozi wagamba tolinayo wa Luganda sirinayo naye ministry ezo zezimu kati ye ministry egenda otunulibwa ministry y'ebyobusawo terinateekebwamu nti kati tugenze kuyiga bya muzungu weewaawo birina okubeerawo naye tulina oteekamu bano abayiiya bano abakola amadagala naye mubawamba buwamba naye mujja tuuka ekiseera nga omuzungu avuddewo tulabe oba mugenda kuddawa kubanga kyovola naga nti embeera egenda okujja buli muntu ajja kubanga anoonya waddukira. Omanyi omuzungu ye bwe yamala otegeera nti emyaka gitambudde tunaatera omalako emyaka 1,000 kati ye naprogrammingawo nti Yesu anaatera okudda. Yesu owaddala gwe mulinda ge Mataba ye Musisi ye mbeera emikyovola omusajja yagamba ajja kututwala mu ggulu kale mumulinde babatwala mu ggulu lwaki Elon Musk asindika ebyombo kirona misana Omerika ali mu Antarctica alwana okunoonya wa waafulumira ndoza baagala bo kulwanyisa Yesu nga tannadda naye abasinzizza amagezi abazungu engeri gye babakwatamu nze ekyenyuza bagamba nti omuntu yenna bw'oba olinda Yesu gwe zimba buzimbizi go down era kigenda tuuka kifuuke kya buwaze nga go down tizikyaliko nti omanyi kati eri abazimbanga empuku nga bagamba bagenda kuyeekera naye time ejja
tugenda tandika kuzimba wansi mu ttaka naye nga tetunazimba mu ttaka ekibuuzo kiri nti gavumenti kiki kyepulaningira abantu kubanga kati gano amazzi gano ge mulaba agakka mataba mumulowooza gaddawa omuganywa waliwo kyonzijukiza bw'oyogera ku kuzimba mu ttaka abazungu bano bintu bino babizannya mu firimu nga tebinnaba wawuka firimu bakakomya na mu kkubo bakayita sayiro oba abalabi mwakalabako sayiro ng'ensi yayonooneka yafa naye nga bo bazimba bakka wansi nga buli kimu gyekiri ekisooka abazungu be babaleetera bakatonda baabwe be babagamba nti katonda ajja bw'abajja lwaki ba Elon Musk bazimba mu ttaka balwana okufuluma kati waliwo projekiti ze baalina za mirundi nga 10 esooka waliwo ebyuma waliwo liquid gwe baakola mbusimanye embwa bweba efudde oba omuntu basobola okujjako omutwe ne bagwayalinga ku gwoli naye bakozesa melan ne antimatter naye antimatter akyababuze bali mu kukozesa melan ono gwe bajja bad black abagenda ne beeyerusiza mu byuma melan oyo gwe batwala kati mu kugezaako okukola project eyo waliwo mashini ze bazimba naye information eyo bagijja mu Misiri ne mu Antarctica ne mu bitundu ebirala ebiri mu Iraq, Pakistan, Palestine ebyaliwo mu myaka giri nga embeera generation eriwo nga tenavaawo kati bazimba bityube babiyita bityube biringa otuulamu oba weebakamu nomala emyaka nga 4 ng'okyebasi kyebayita hibernation kati bakwata bano ba reptilian oba ba alien kubanga alien ezaaliwo zaali mu tribe nga 3 nga bolaba nti kuliko omudugavu omuzungu omuchina n'omuwarabu kati bo bali ku tekinologi gwe baalina oba amagezi ge baalina bwe bamala okizuula nti ensi egenda kusaanawo bakwata reserve ne bagenda mu Antarctica ebyombo byabwe ne babikozesa okwereservingiramu ne batayiminga nti kati mu myaka 2 tujja kuba tuzuukuse kati ebitonde ebimu ebijja ku nsi kuno byaliwo naye bwe byamala otegeera nti buli luvannyuma lw'emyaka wabaawo enkyukakyuka ezikolebwa ne bigenda ne byebaka kati kyekimu ku bintu ebiri mu Antarctica era ne banunaka bazimba pyramid abasinga baafa abaaliwo mu reserve beba mu ebitonde ebimu byetuze nga tulaba bijayanti birina amaanyi ag'enjawulo abamu babeeranga ne wano mu Uganda wane fort ku Nyamwiru babeeranga waawo wonna zaali ensozi oba gw'omukubo nga gwe wazuukuka nga nazuukukirawa kirabika kisoboka naye okuba n'omuntu ng'oli bwebasa emyaka 3 kuba byonyumya si bya myaka gyaffe no omanyi eri obuntu wano nga omuntu wa bulijjo yeetaaga okitegeera naye olwokuba tebabuwabudde kankuwa ekizampo nga wano Kampala KCCA yevunaanyizibwa ku myala gavumenti esobola okukwata ministry nebawa ssente biliyoni nga 3 ne bakuba akarango ak'okugamba abantu nti babeere bayonjo n'ab'engalo bwokera ne mubeera n'omwala KCCA tegenda guzimba naye bwe mujja ne muguzimba ebakwata kuba temuguvunaanyizibwako kyokka ate gubeerawo neetatuukiriza kyerina kukola ate gavumenti neddamu neekuba obulango nekozesa biliyoni 3 okuba akarango kati ebintu ebyo bibeerawo ne biconfusing abantu kyova olaba nze sobola zimbawa ne Kampala kwamba nja kubatta busi obukyafu we buli bwe mubujjako ate poliisi ezze ne KCCA babakwata kyokka ate gavumenti yemu eddamu efulumu ya ssente okutukubiriza tube bayonjo oba bakubiriza kati mwe bwe mugamba nti mukozesa obuyonjo okwegogorerako emyala kyate KCCA egeze mu kooti erese poliisi ejje bakwata lwaki mwagala okuba abayonjo lwaki mwagala okuba abayonjo so kati nze ebyo eriyo ebintu ebimu nga okitunuulira n'omanya nti kino kyo gavumenti just yo yakiteekawo okudivertinga abantu kubabbira okwo katugeze nga kino ekyabugimu kubanga nze nagenza okukola research abarokole abamu beetaaga kusiba nga tetunaba kusiba balokole Matayo katubumuzeemu abantu eddakiika egitukomawo ne bujingo
abaana abanja kyala abanja amafuta galinye mpulira naatera okugula emmotoka Sebadduka ebiveeko ebimotoka tobisobola munnindeko bino bikola bitya gwe Sebadduka yaguze emmotoka Sebadduka sente wazijjeewo Kyusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulaakulanya bizinesi yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Alright, mwebale kubanga mukyaliyo nnyo eno SK Media. Solomon Kaweesa gegange nkyali ne Matayo. Tuwumudde otutwala ku basumba abo n'abalokolo beetaaga okusiba. Mbadde nkyabanyonyora nga njagala kujjayo kino eky'Abamerika. Ekindeetera okugamba nti abalokole abamu beetaaga kusiba. Omanyi nze gavumenti ya Uganda nze ndi musanyufu kuba nti nazaalibwa Katonda we yanteeka. Naye ate abantu abatukulembera sibaagala lwa nti oba nti tebampadde ssente oba siri munene mu gavumenti. No, ebintu ebitambula mu ggwanga. Ate ne mudamu ne mutugamba nti ensi eri seefu, ensi eri organized. Terina kyeri. Abantu sewa ya leero abasumba barokola ogende wa pastor oli mulwadde wa sirimu oli mulwadde wa kansa. Nakugamba todamu kumira ddagala tuura ombu Yesu ajja kukoma akuwonye n'ovundira awo oba okitoola oba okitoola lwaki yeetakisaba Katonda. Abarokola abamu beetaaga kusiba ate banditandikidde ne ku bugingo. Yabadde agamba abantu nti banywe soda bagenda kuwona. Onywesa otya omuntu soda nga bannasayansi bakulaga nti soda arwaza. Kati saawa zino baruusa kyenge bwe batandika okulya ssente nga mudawo nti simaye baminisita batubbye ssente eggwanga libbye ssente nga naye obusiru buli mu basumba. Eddagala balireeta bwe libeerera mulago pasita ajja kugamba endiga nti mubeeraawo temugenda ne babawa eddagala. Kati eddagala omusawo bw'alibba nti yalitutte kubanga temwagala ddi kimu. Bapasita abamu beetaaga kusiba era bwe mugenda nga bino ebitongole lwakuba nti CID era mubeera ku masimu bamagamba terina bye yatereera. Mwandigenze mu makyaki ag'abalokole ne munoonyereza. Omulokole bw'olaba nga essaala tejja kumalira muntu kuba teriyo saala ejja kuwonya kansa w'omuntu. Misaala ewonya bukozi nga tolina kukkiriza. Abantu nga bawadde obujulizi bwe bawonye siriimu. Omuntu oba kujanjaba nga bw'osaba. Omuntu bw'olaba nga siya oba ngambe ki kangambe ndowooza oba nga amagye kubanga yo poliisi terina makulu. Amagye bwe muba nga munoonyereza mutuukeko omukyakiza abalokole bwe musangamu omuntu ng'alina sirimu musimayo pasita yagaana okumira eddagala alina kansi. Abalalu babeera muli balikomeddwa. Abalalu nti baganyo batwala ebutabiko bakuba amaragala. Aba basumba kyaki muzigale nga bugazi kubanga kati oyo aba mutemu n'okusinga kikyasuubira. Era ebintu ebimu tutambulira mu kwewabula. Nze bwe nkeera n'enzija ne ngamba nti ndi makanika wa motoka n'enemerera njagamba mugisindikeko mu tawuni mu bansingako. Naye omusumba agamba omuntu nti togenda mu ddwaliro bakugeme eddagala lya kansa nga kansa yakwata dda oli mu kufa. Oyo ate aba mutemu n'okusinga kubana abajasa abajja abawamba abantu. Bw'ofa mu pasita yabaakuse era yabaakuse kubanga ajja kuteekamu bino ebyekisiru mbu kitooli naye nga ye bw'aba akitoora muggwe oba kitegeeza mpulira sebo. So eriyo ebintu nga gavumenti bweba ebikola teyeetaaga kulinda. Simanyi oba Museveni talina kabineti emuwabula. Simanyi oba nalabye palamenti yaffe nali sigiringizangamu watuuseemu nalabyeyo brother bwe batuula esowaani ez'ebyokulya zibeera mu layini zipako zibeera mu caayi amazzi balinga abawendula buli lunaku turera bbiri zireeta amazzi ne bavaawo ne badda ku ranchi ku karantini ne balya ne baddamu ne babawa ne sente ez'amafuta n'ez'ekyeggu. Bateese bulungi obwongo bulyokke. Mwe mulimu amalala ga Museveni naye bw'anaavaawo mujja kiraba kasita ate kyogamba anaddawo taabawe nga matanika kale n'akatunda
ayinza n'okwongerako chocolate addako eriyo ebintu ebimunze kyovara basobola yingirira politics waba bwenyingirira politics banja kutta ye lwaki teweesimbawo sisobola omanyi nze eriyo ebintu ebinyiiza nnyo kati nga gavumenti kyeyakoze yabadde ezanya katemba mukopa wa America naye mubulamu mufune bano abaana abali ebweru bano ba bloggers bababwe information aba America CIA nga bwekola oba mujemba we information naye mba mugisasulira bei sente mpitere kati batugambye nti Besigye mwamukwata ng'alina emmundu mu butuufu eriyo ebintu bye mukola nga n'amagye ge twandirabyeddeko kati mulinga UPDF mulinga nga speaker naye mwe mukikola mu mwoyo nti omuntu yandibadde yegomba okujoyininga amagye naye amagye galimu obulimba bungi obufere obuyaayi amagye galimu just command ebyo bya command anti kati amagye kyegayogedde kyakikiridwa amagye gonna ate singa tebamukutena mundu singa ali emundu bazimukwatiddeko wa si mu Kenya Besigye n'ayita ku Entebbe airport mukebera n'ebyenda ne mubiraba n'ayitawo emundu ne mutaziraba n'ayita ku airport ye Kenya era ne mukebe ne Kenya n'ekebera emundu ne mutaziraba ne muzisanga mu ruumu ye oli mujasi so ebyo amageza ina mangi sekani eriyo ebintu nga tebiriko bujasi okitegeera technology teriko bya kijasi omanyi nti Besigye oyo yali atoloseeko ku bajasi ne bamulabira mu kibuga ezo zonna katemba za politics so chovora ngamente sagara ingira politics so government bambanga mwagara zanya muzanyi mujetu babulire CIA fetura banyo CIA mujetu ba ku magezi CIA bwekora muve mukatemba kufera fera abantu ne muro fete tulindiga zabo jingo musoda wa mitwale 5 mu munywaja kuona fete tuli basiru ngaba abasabire wabujinga tovuma abantu sivumye banonya Katonda no waliwo okunonya Katonda era nze ngenda genda ntunule mu bujingo ndabo ba muganda wa Kibweteri oba kubanga ebintu bye bakora ate yabasabidde Sara yabagambye Mukama ababye emitima ebyo bijja kukwata abaana okuzika tekuve wammwe mwenna mwenda bamwambalira bujingo kyeyatategeera nze nabagamba ekigambo brace kisirani omuntu okusabira obulungi akusabira bubi kubanga ffena tukuze tuyise mu mbeera embi teriyo omuntu aliwo ne bwaba Museveni neera naye yayita mu struggle teriyo nti bamukwatanga ne bamuweebeeta ne bamugamba muzeyi jangu otuule ku ntebe yarwana bamukolimira bamutiisa yayita mu mbeera ey'okufa kati Bujingo Sara gye yasabye buli muntu gwe yasabidde yenna ajja kufuna bufunyi layira kyogamba ate ye bijja kuddira ye ebyo bye yasabye ye yerimbe kambo semanyi wa Katonda oli wa Katonda ng'otunda abantu soda arwaza singa obagambe munywa omubisi munywa obusera mudde ku nature naye kati mbo soda wa mitwale 5 Nature Ebo bebokka balina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Gavumenti yaffe yeryeri mu kuzanya katembe zitalina makulu singa Besigye yava wano ne muzanya naye katemba ne mukwase mundu ne mumukwata nayo ko airport nga bamukebera ne mugikwatira mu nsawo awo ensi yona yandiga leero Besigye bukyanga yepanka abadayekera ne kati ayise ko airport esooka aze mu yansi ndala ate muvuderi ebyo mubigamba abaana ababakiririza mubigamba beenalemu naye ffe tetwagala nabbiwulire nno gyova bantu beenaalemu nejjenva yadde beenaalemu naye ate ffe betwali abato bye batuyigirizanga oba kyetukuze nga tuyiga kumanya kituufu era kati bw'otunuulira nze nagamba bw'oba okwana omukazi actually era nabadde neetegerezaako naye lwakuba sinamaliriza bw'oba okwana omukazi mpulira n'omutegako TV olaba channel zaakwata olaba omukazi ng'akwata Shiba Minaj
ali ku entertainment omanya ono ekkubo lyalimu obwongo bwe buli awo naye bwolaba omukyala nga ne bwoba musiraamu akwata bino ebyabarokole byabakatulikidde gamba atambulira mu bintu by'eddiini ebyo omanya oyo alimu kukategeera so ebintu biba byanjawulo gavumenti bwe tugibeeramu tulina ebintu bye tuba twegombamu nyiza ogamba nti neegomba muwoozi naye kati bw'olaba muwoozi amagye gakulembera ate nga gegazanya firimu eza Chuck Norris ndowooza ebyo muwoozi teyabitegeddeko kyebava babikoze kati ye yabaddewa kitegeeza bwe bamubriefinga alabika munyiivu nnyo kyova nagamba nti ensi eno kitegeeza Besigye bw'aba yayisiza ku airport ye Uganda emmundu tetulina security Uganda eryawo nga kasasiro emmundu alabika yazifunidde eri zayitawa anti ze Kenya kati bwe ziba ze Kenya lwaki Uganda yavudde wano okwata owe Kenya anti za Kenya yabadde bitwalanga byakusaaga kitegeeza Uganda yakoze omusango bano ne bagamba mumusaagira mu bintu by'emmundu bandi badde babakwatira wano kati America bwejja wano nekwata abantu nga mukolima America yakute mu Uganda yamukwatidde mu setali yayo nga muba muyomba kati mwanga mwagenze nemukwatira omuntu eri kitegeeza ne America bwenekikola Uganda erina okusirika terina kwogera kitegeeza omubbi bwanziba nange ndi wadde mba okwekwatiramu Matayo oli twabadde tukwata waffe ne tumuzza wano naye America okujja nekwata gwe Matayo Museveni ajjayo ebyokulwanyisa aba alina obbabuuza mu mutwalawa ono Solomon ngenda mukuba mutokindabe mumulindeeko njabbawa information abantu tubasiibule Matayo kubanga ndoza tubajjukiza omukolo gwaffe so nga tetunabajjukiza mbadde ngezaako okubawa experiment omuzungu gyaliko omuzungu bwe yakola research n'amanya ebitonde nti byaliwo nti emyaka gye tulimu si gye mituufu ye n'atandika okuwaguza okunoonya wawaaraga basimye empuku bali mu kuwaguza okulaba obwengura banoonya nti kayotikera bwenejja kubanga emyaka omutwalo ginaatera oyita bwe ginayita era tetusigezayo n'emyaka ebina tegiwera afe tetujja kubaawo banoonye yes tetujja kubaawo naye nga tetunabaawo nti oba nkunyonyole ntya nagamba nti omuyaga bwe gubanga gukubanga guli wano ekintu ekiri mu Kampala eri kiba kikankana kitegeeza yadde tetunatuuka ku ntiku naye tulina olaba sawa ya leero nti enkoko eza bbulu zatandika okulabika abantu batandise okujja nga abalabika abeeru beeyongera abamaaso ga bbulu beeyongera ebitonde ebyenjawulo bitandise okujja nga birabika kitegeeza we tunaatuukira just kiri kijja kubanga already kati obubonero bwatandika dde okulabika oba okitegeera kati omuzungu arwana ali mu kuyiya tekinologi nti naye asobola okwebakayo emyaka emyaka nga 2 nti kayotikera egenda okukakkana ng'azuukuka naye nze kyenyinza obbagamba nti embeera eno bwetandika kijja kutwala emyaka 25 Katonda okuorganizinga ensi okuddamu okutonda bujja kati emyaka 25 ne ba alien abeebaka bwajja wano alien tasobola lya katogo tasobola kumachinga ne sound eriwo tafaana naffe kyovora ba reptilian ebimu byambala emibiri gy'abantu ne bitandika okubbirako bali abazungu ebintu ebyali omu civilization kyovora banti ebintu ebyaliwo abedda bye bakolanga mu Egypt America bye yayozaamu kebedwaliro okuzaalisa okukola buli kimu eddiini emmotoka computer amasimu bino bye musoma nti ABCD n'abaaliwo mwe muva bali Abayisirayiri abatondawo families era actually mu mwaka ogujja waliwo enteekateeka ezijja Africa egenda kufuna family eyayo bwe ngamba family tulina family 7 ezifuga ensi eno nga mu India waliyo omu abakiikirira America, Europe, China, Middle East n'awalala naye Africa tubadde tetulina naye omuntu ajja agenda tula Misiri yagenda okusalangawo omukulembeze anaafuga
era bino Museveni byobadde otwala bulotwala misinde eyo family ngitegedde Ogitegedde? egenda kuba yaffe wano just egenda kudda Misiri nga muzeeyi yagambe Kenya ntaddeyo kale Tanzania abantu abalina obudde obutuufu era tuyinza okwolekera mu Antarctica omwaka ogujja mbunyogovu nze nasobolayo ojja kwekaka twagala kubanga kati gwe sooka webuza omuzungu bwabagamba nti ye nanyini magezi ye buli kimu lwaki n'essaawa ya leero njagala sooka kuddukako emmali ndabe massa musa mu mirembe gye ebintu babikolanga batya awatali tekinologi kyokka nga ye mugagga akyasinze mu nsi yonna nejje buli eno ng'omuzungu teriyo omuzungu agenda namugjawo naye nga olabira ddala nti bali bakolanga ekintu nga kiwangaala myaka na bisimba so ffe tuli wano tuli mu tekinologi abandi badde balowooza omuzungu yatukolera betting ne batuleetera church ne batuleetera abasumba bamanyi babujengo ne batuleetera ebintu ebyenjawulo eyandi badde alowooza n'ogamba nti naye amazzi gano enkuba etonya gagwera mu ttaka agaali mu mwaka gwa 2002 agaali mu fuuti 3 ssaawa ya leero edda twasimisanga mashini n'abakyotara sibe basimanga naye kati enzizi tusimananga abagoowa kati musima mita 8 ziri wala nkaaga oba otuuse ku mazzi ku 5 kati enkuba ekyatonya kati mumulowooza amazzi ago ge mutanywa garagawa ffe katulindirire musabe kimu obulamu tutuuke mu 2040 teri kirala mujja kulaba enteekateeka za gavumenti ya Museveni zebalinira abannayuganda Museveni abaagala nnyo tulabe kiki kyagenda obakolera naye mwe mujja kudda ku hamu talina musango naako era hamu ye mumuveeko buvi owolereza hamu talina musango naako ensi ezisinga abagaga tebaba na misango naako ani aba n'omusango bano ababakiikirira gwe mu kitundu muwangalira sooka olaba amaka g'emupi ne environment y'abaana be olabe naawe gwakiikirira bajja kati balya abajjanga abazira kati bafuuka bazibu kitegeera so ebisingakaawo tujja birabira ku mikolo kale bannaaye nange sigenda kusukkawo awo tukwatagane ku mukolo nnaku z'omwezi 3 Novemba lwa 6 tulabe ki ekigenda okubeera omujje okuyingira bwereere gwe nga weeyagala nga tudigidda kulya kunywa tunakeesa obudde nze sijja kukeesa kale badde mbeere bulungi Mukama Katonda abankuumire